mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Morishid naje musinziro okubeera nga mugoberera amukola kyamanyonyine ddala mawulire gassanyu Bannayuganda anamu basobodde okubeera nga bakomezebwawo waneeno ku butaka bakomyewo nga bava munda mu ggwanga era Islamic Republic of Iran ebiriyo kyemanye mu biwulira Iran, Isirairi, America yegeze maaso n'okubeera nga erumba n'ekuba nuclear facilities 3 munda mu ggwanga era Iran Natanzi Fodo kosa muganda wange ne Isfahan kati kakati kino kyayongedde okubeera nga kisajjula embeera olw'ensonga omusajja Omuyirani yagambye essaawa yonna yandegera maaso n'okuba nga ayanukula era naye okulumba enfo ez'enjawulo ez'eggwanga eri America erina base mu Middle East ezitaka wansi wa 19 kati ezimu ku zino base kigambibwa okuba nti Omuyirani yandegera maaso okuba nga aziteeka mu tageti kati Bannayuganda basobola okubeera nga beekubira endu ne bagamba bannange tusattira tufa mwali badde mujja ne bagenda maaso okuba nga mutuyamba tuveeyo bano nno baali bagenda mu ggwanga era Iran okusoma jjukira Iran gigamu ku mawanga agayina ebyenjigiriza ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna ate ne bwana eno muganda wange mu ggwanga erya Uganda waliwo essomero lyabwe oba university kati bwe batyo basobodde okubeera nga baneeno bakwatagana ne Ministry of Foreign Affairs kosa ne Embassy ey'eggwanga erya Uganda mu kibuga Tehran kosa neeyo eri mu kibuga Abu Dhabi kati baneeno muganda basobola okuba nga bakolaganira wamu basobodde okuba nga bano bawaayo amannya gaabwe ne babakuŋŋaanya mu mpolampola era ne basobola okubeera nga bafunira entambula eyasobodde okubeera nga ebajjayo okubakomyawo bibi era abaliyo mwattu bikyali bibi nnyonyine ddala bannansi beeyiwa ku nguudo okwekalakaasa bagamba kimala njogera bannansi ab'eggwanga erya Iran kati Bannayuganda abasobodde okubeera nga bavaayo bagamba waayi waneeno wafiira muloge iffe katukomewo tugenda maaso okuba nga ate tuteekanyiza ewaka ku butaka bakomyewo 41 nonno kino kigenda ne maaso okubeera nga kibeerawo ng'embeera yeyongedde okubeera nga esajjuka embeera yeyongedde okubeera nga esajjuka munda mu ggwanga erya Iran buli lukya bagenda maaso n'okubeera nga babalumba okubakuba naye nabo amwattu tebazikiza era bazaayo mutukuba naffe ne tubakuba kati Prime Minister ow'eggwanga erya Uganda kosa ne Felix Kulaije oyo nonno nga ye mwogezi ow'amagye aga UPDF be bamu kubasobodde okubeera nga babeerawo mu kwaniriza Bannayuganda baneeno bannange babadde basanyufu ebyaddala nga bagamba tulaba kuki bannange tuwonedde ddala era ekyamazima katugenda maaso okuba nga twedira enkoko yaffe buli omu kaddeyo waka ayina akabuzi akasale ayina enkoko naye muganda wange awuutemu kasupu kankubuulire amawanga ag'enjawulo ku lukalu muganda wange olwa kyondo kya Buwarabu gakyali mu kusattira wetwogere abali munda mu ggwanga erya Kata bino munjulira Kata yageze maaso n'okubeera ng'erangira n'egamba nti airspace yaayo bagigadde jjukira mu ggwanga erya Kata waliyo muganda wange Al Odeida Air Base era eyo muganda wange ya musajja Omumerika ayinayo abajaasi abatakka wansi wa mutwalo gumu kati kigambibwa okuba nti eno Iran yandibanga nayo zezimu ku zisobodde okubeera nga muganda wange eteeka mu target Omumerika wetwogerera asattira kati Kata ekibuga Doha kugambye bali ku munkenke abasajja bagamba saawa yonna bayinza okugenda maaso okuba nga balumba okukuba n'okusaanya buli kimu nga kigenda maaso okuba nga kitambula kale katwongere okusabira Bannayuganda abali munda mu ggwanga erya Kata kubanga si birungi Foreign Ministry munda mu ggwanga yageze maaso okubeera nga erangirira n'egamba bannange zonna embuuka ez'ennyonyi eziri international mwali badde obwengula baffe mu bwesonyiwa kubanga ekiyinza okubeera nga kiddako muyinza obutakyagala buterevu baneeno okuggalawo airspace yaabwe tekyazze nti kagendere nedda wabula nabo balina byogenda maaso okuba nga beewala okubatuukako balina bye beewala muganda wange ogenda maaso okuba nga bibeerawo kati nno Sheikh Tamim oyo nno nga ye Amir ow'e Kata akyagenda maaso okuba nga asoberwa Omuyirani agamba nja kuba omusajja Omumerika naye mu kuba Omumerika tayagala kubeera nga amulumba eri mu ggwanga lye wabula agamba nja kuba base zonna zaalina wano mu Middle East kati
Qatar igamu ku mawanga agakyasinze okubeera ne base eziri okumpi ng'oggyeko eggwanga erya Iraq. Awo era we wamu ku Persian Gulf waliwo amawanga omuli Kuwait, waliyo bannayuganda, waliyo Bahrain, muganda wange n'eggwanga era UAE liba mu bulabe obw'amaanyi ennyini ddala. Newankubadde gano eno amawanga galaga nti galina buzibu bwonna na ggwanga lya Iran, era bakkiriziganya nalyo okubeera nti lyerwanako mu ngeri emu oba endala nga baanukula eggwanga erya Isirayiri. Naye bagamba lwaki ate naffe muba mugenda kutulumba? Ekyamazima Iran yeegamba ffe twabalaalika dda, twabagamba nti omusajja bw'anaagenda maaso okubanga atukuba ng'akozesa kuzimu ku beesi ze eziri mu Middle East, butereevu naffe tujja bbeera nga tumwanukula. Naye mu mbeera nga bweri Omumerika teyakozesezza beesi n'emu mu Middle East, wabula yasinzidde mu ggwanga lye n'asitula ennyonyi ekika kya B2 stealth bombers, butereevu nesobola okuba nga zijja n'ennyonyi ezaziwerekeddeko ezitakka wansi wa 150 ne zijjirako. Abasajja ne bagenda maaso okuba nga basuula bomu banka buster. Bomu banka buster ziri erizi mop ez'obulabe ennyo ennyini ddala. Kati kaakati mu mbeera bwetyo Qatar yo ne yeeraliikirira. Naye njagala nkubwe nti airspace ey'eggwanga erya Qatar ebadde eyanguya nnyo ebyembuuka by'ennyonyi nga bitambula ddala bulungi. Kati wetwogera wagenda kubeerawo international air traffic. N'obadde walinawo ennyonyi muganda wange ezigenda mu Europe, Asia kossa Africa. Lwetwogerera kiregeeza nti zino zigenda kubeera nga zeekoolobya ate okuyita ewala sokulaba nga zituuka gye zirina okubeera nga zituuka. Kati nno bankuba kyeyo abali mu ggwanga erya Qatar nga bannayuganda kyemmanyi kyenjogerako mukitegeera. Abo nga contract zammwe zaweddeko, nammwe abaagendayo okulambula kyemmanyi kati wetwogerera ebyokudda bizibuzibu. Okufuna ennyonyi ekkomyawo era nakyo muganda wange kyandibanga kyazzeemu kigoye weezi. Katulinde tulabe essaawa 24 wezinaggwerako binaaba bitambudde bitya. Guno omukutu gubadde mwangu nnyo okuyitamu, oyitawo mu mpolampola butereevu n'osobola okubeera nga otuuka yonna gy'olaga. Abasajja bagamba airspace nzigale. Kati Ahmad International Airport mu kibuga Doha era nno y'emu muganda wange kuzaamaanyi ennyo, era Qatar Airways ekisaabu ky'ennyonyi ekikozesa nnyo, naye nakyo kyageze maaso okuba nga zigamba ezigwa n'ezibuuka nedda tezijja kubeera nga mattu zikkirizibwa. Flightradar 24 data waayo alaga nti nno muganda wange ennyonyi nnyingi nnyo ezibadde zituukira mu kibuga Doha, era nga zino eno ezimu we ziva ne zeeyongera ku bisaawe by'ennyonyi ebirala. Kati nno baalangirire ne bagamba zino eno zaalibadde zisala amagezi ne ziyita mu bisaawe ebirala omuli ekya United Arab Emirates, Saudi Arabia ne mula mu ggwanga erya Oman. Mukozese ebyo, naye eno si birungi. Osobola okukozesa ekisaawe ky'ennyonyi kyonna mu ggwanga erya Saudi, UAE ne Oman. Njogera ku abo abagenda mu Middle East nga olugendo olubadde lugenda kubeera nga lwekuwonako mu ggwanga erya Qatar. Kati ennyonyi tezigenda kubeera nga zituukira Qatar, zijja kubeera nga zituukira mu UAE, Saudi Arabia ne Oman. Mu mbeera bwetu kitegeeza nti nno abali ku budde ebyammwe ekyamaza bigenda kubeera nga byongera okutaataaganyizibwa. Embuuka z'ennyonyi kugambye mu ggwanga erya Qatar bibi si birungi n'akamu n'akeddagala. Kati nno Qatar y'emu muganda ku mawanga gabadde gayambira ddala Asia kossa ne Europe okubeera nga waneeno webayisa muganda wange olugendo olw'okumpi. Awo nga bayita olugendo olw'okumpi nga kiyambako okubeera nga kiseevinga amafuta. Kati wabeera nga baggaddewo kitegeeza wayinza okubeera okwekoolobya okutonotono, naye nga okwekoolobya okutonotono kuyinza okubeeramu muganda wange engeri gye kulinnyisaamu akasente ne kaddamuko waggulu, ne kaddamuko muganda wange waggulu. Kale katugire nga tulinda tulabe ebinasobola okubeera nga amwattu byeyongerayo, nayo embeera bwetu bwekyagenda maaso okuba nga etambula, embeera bwetu bweri. Abasajja bagadde airspace yaabwe. Wano mu East Africa ennyonyi nnyingi nnyo ezibadde zigenda maaso okuba nga zikozesa eggwanga erya Qatar. Mulimu Rwanda Air, Kenya Airways ne Ethiopian Airlines. Abo nno babadde beeyambisa nnyo muganda wange ekibuga Doha ng'ennyonyi zaabwe zigenda maaso okuba nga ziggwayo ate ne zeeyongerayo mu bitundu ebirala omuli Asia ne Middle East. Kati waneeno bagenda kubeera nga babeerawo okukeerewa mu mbuuka z'ennyonyi
eziva mu Africa. Bwe bitwe bitambula njagadde sobole okubeera nga mbibategeeza mubimanye musobole okutegeera nti bannange ekiriwo si birungi. Isirayiri erwanagana ne Irani erumba n'oli alumba. Entabo yava ku ki? Entabo yava ku musajja mu Yudaaya kulumba ggwanga lya Irani yatta bajjenero b'eggwanga abatakka wansi wa 10 okategedde, era natta ne bannassaayansi 6 n'abantu ba bulijjo era ne babatta. We twogerera abantu abali eyo mu 400 mu ggwanga lya Iran zembuyaga ezikaze engoye. Ne Iran efubye okulaba nga yeesasuza era neerumbira ddala eggwanga lya Isirayiri okuba mu bibuga eby'enjawulo, era ebibuga ebisinza okubeera nga bikosebwa kye kibuga ekya Tel Aviv, Jerusalem kossa ne Haifa. Abasajja ebyo bibuga babirumbidde ddala. Kati ne base ez'eggwanga erya Isirayiri nazo bongedde okubeera nga bazisuulako bomu. Kati base eya Nevatim Air Base abasajja ekyamazima Abayirani bagisukumidde emizinga egy'enjawulo. Mu mizinga gye bagenda basooka kubanga basooka ne basukuma emizinga omuli Imad, Gadri kossa n'emirala. Ne bazzaako omuzinga ogw'obulabo ogw'ettabbo ogwa Fata, ne bazzaako muganda wange omuzinga era omulala ogwa Segir. Kati we twogerera babadde bakyali ku Keiba Shikan. Awo we bali naye olutalo katusabe busabe Katonda atusaasire oleme kubeera nga lugaziwa kubanga birungi si birungi. Nze Ssegawa Moreshid.